Twogera ku bukodyo bw'osobola okukozesa okufuuka kafulu mu nsonga z'okwegatta nti obuliwa mu ŋŋambe tutandike. Akakodyo akasooka obuyonjo. Bannange teri muntu ng'amanyi okupimpina, amanyi okuvuzina omusajja, amanyi okununa omukira, amanyi okugwa ebbakuli, amanyi byonna ebyandibadde bikufuula owakabi naye ng'oli mukyafu n'enkunyumirwa. Akamwa kawunya, bwenna bw'ogenda okujja okunywegerako mpulira ekivundu, omukazi akasolo kawunya, omusajja bw'agenda okwagala okugwa ebbakuli owunya akasolo. Ne bw'oba ng'obadde onyeenya ekiwato ng'osikina ng'okola buli kimu oba omaze okutta mmundu. Kyova olaba ekyo kyentandikisizza. Bw'oba oyagala okubeera kafulu mu nsonga z'okwegatta, oba oyagala okutegeera ekirinza okufuula kafulu, tandikira ku buyonjo bwo ng'omuntu. Making sure oli muyonjo in and out, akamwa ko kawunya bulungi, you smell fresh and good. Naabako okitegeera nga mugenda mu kikolwa ky'omukwano, nabagamba ebyo mugenda ne musinkana abantu mu wooteri oba baagalwa bammwe. Then you meet, then n'ogenda bugenzi senzize naabye. Naabako omuntu akulye ng'akwesiga. Kansubira muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza oba nga mundaba. Kale mbaniriza kusenga Faith, tugende mu maaso. Ekyokubiri, beera muntu amanyi kucommunicatinga. Bw'oba oli mu kikolwa ky'omukwano nga you are not feeling comfortable, tobeera bubeeza onotandika kama omwagala onaatandika okwebuuza onaakema mukwano oba akema biki. So beera muntu asobola openly to tell honey ekyo kyokola sikyagadde kubanga kinnomya. Honey mbadde nsaba tukyuseemu, baby mbadde nsaba tukole bwe bati, darling mbadde nsaba tukole bwe tuti. Okitegeera in a very calm way and in a very respectful way. Biki naawe byokola ne bw'oba obadde ekintu okivuze bulungi awo oba omaze okulinnya mu ntamu ng'ebintu obyonoonye emmere tewali. Ekyokusatu oba ekirala ky'osobola okukola oba akakodyo akalala k'osobola okuyitamu, ebyo ebintu bye mupakuka. Nammwe abakazi si basajja bokka by the way. Omanyi mwekwasanya abasajja senga abasajja batupakukira. Omukazi ateeka omusajja ku pressure. Omusajja muleke, let him do his job, darling. Omusajja muleka akwatirire, muleka kuweeweete. Naye omusajja akakwatako bw'osikina muyingira naawe lindako ayingira nsanya ayingira. Kakkana Monse natobyedda nze nabw'otankwatirira natobyedda yingira. Ne w'obanga kale tukkirize byakukola tobyagala instead of okumugamba nti yingira. Lwaki tomugayidinze? So ekirinza okufuula kafulu bw'oba musajja ebyokupapasa obiveeko. Emmana giwa obudde, omukazi muweeweete, mala okkakasa nti omaze okumuweeweeta, muyingira ate ng'omukira oguyingiza mpola topapaatata si yamala byonna. Mpola omukazi ogenda kumumazisa ate omukazi agenda kutenda obukugu. Akalala k'olina okukola mbadde ngamba bayida ku basajja n'abakazi topakusa musajja. Omusajja muleke akole by'alina okukola olwo n'agamba omukyala wange alina obugumiikiriza. Ate nawe olwogenda omufiiringira naawe onyumirwe. Teweteeka ku pressure. Akakodyo akalala k'osobola okukozesa ke k'okubeera nti weteeka ku pressure. Mugenda mu kwepimpina ng'olina pressure y'okutuusa omukazi ku ntikko. Instead of okubeera ng'onyumirwa okwepimpina oli kuweteeka ku pressure y'akubeera nti muzinye ntya n'anyumirwa. Leero muzinye ntya n'abeera bw'ati. Just do your thing in a normal way. Lumba omukazi omuzine buzinyi nga tolina ka pressure konna kakuliko. Eyo pressure gye weeteekako ekuleetera stress ogenda kugwa mangu. Teri musajja amanyi kuzina mana ng'agwa mangu kati bye biki. Mbu bannange nasinkanye omusajja mukugu nnyo mu mana era bannange yanzinye nga naye yamalidde mu nnaku mu dakiika 2 oba yamalidde mu bigundi mu bisambi byange nedda. Ekirala tegeera kye tuyita basics z'okwepimpina. Ekyo simanyi oba obadde okimanyi. Mu basics mulimu okumasteringa okubeera ng'osobola okukozesa ku mikono gyo ggwe ng'omuwala okubeera ng'onyeenya ku mukira gw'omusajja oba oweeweta ku mukira gw'omusajja. Ne tubeeramu ne kakiisi kana katuyita deep ako ak'okunuuna olulimi. Singa otegeera ebintu bino ebyangungu ggwe ng'omukyala oba nga ggwe omusajja kigenda kufuukira ekimu ku bintu ebigenda okubeera nga bikufuula kafulu w'okuzina emmana. Ekisooka nga bye tubitadde ebbali. Okubeera ng'onyumirwa okwepimpina foundation oba entandikwa y'okwepimpina yegenda okubasalirawo oba mugenda nnyumirwa oba temugenda nnyumirwa. Bw'obeera nga foundation gye mwazimbe oba kintu kye mwatandikiddeko tekyabadde nga kinyuma my dear tebigenda banyumira. But wamubanga ekintu engeri gye mwatandise oba gye mwatandikidde ekintu mwakizimbye bulungi omukwano gugenda kunyuma okwepimpina kugenda banyumira. Foundation ntegeeza ki? Ntegeeza okubeera ng'omuntu omuweeweeta. Tujja kulaba obukodyo bw'okuweeweeta omuntu n'anyumirwa mu ngeri eri sexe
eyo mu maaso oba mu video oba mu audio simanyi. So gwali eyo nga tuna subscribing darling subscribing oleme kusubwa kubanga wano buli lunaku video empya poppinga up nga tusoma ku byakwezina ku ddagala eby'omukwano byonna ebintu ebisobola okutubeezaawo mu mbeera y'omukwano wano ojja bisangawo. Ekirala fuba nnyo nga gyenkomeza okubeera nga toli mu mutwe gwo. Ogenda okuzina omukazi n'oteekamu omukazi omulala mu mutwe gwo kitegeeza ozina oli ali mu mutwe gwo tozina akuli wano. Weegombe otendereze omubiri gw'omukazi oyo oba gwe omukazi weegombe otendereze omubiri gw'omusajja ayinza okuba talina bunyama naye yoyo owuwo tosobola kumunyumira oba tosobola kubeera. Abasajja bano mubalaba oba bakazi bano babalaba n'amanya nti otuusa mukolo n'amanya nti otuusa mukolo just omuzina naye nga si toliiwo toli kuye asikina akuyita tomuddamu because you are in your head olina byolobooza okitegeera. Waliwo akakodyo abasajja kemukozesa okuwangalako mu mana ketuyita distraction like weefuula nti olina ofuna kyolobooza n'obeera nga ebyolobooza tobitadde nnyo ku muntu gw'opimpina. Kiri understandable singa mukyalawo aba yakitegeddeko nti muna engeri gye siina maanyi oyinza okusanga embeera bweti oba oyinza okufuna embeera bweti mu nsonga zaffe ez'okwezina. Ekyo kinyuma naye ate teri kintu kigenda kunyiiza muntu ng'ali awo ali kubeera ng'akuliko nga ne bw'asikina tomuwulira ne bw'aleekaana tomuwulira kubanga gwe mu mutwe gwo mulimu alimu. Abantu baleetera okubeera nga bagamba tuli kuki andi oba oyagala okubeera kafulungu oyagala okunyumirwa kitegeeza olina okubeera nga mu kintu mwendi. I want to see that silly face njagala okulaba bw'otunula ng'omala so tojjaako ttaala teweefuula nti gw'oli mu mutwe gwo simanyi olina gw'olobooza nkuyita. Pay attention ku mubiri gwa munno gwegombe kijja muleetera okubeera nga munnange anyumirwa. Ekirala mweyigiriza okubeera ng'osobola surprisingayo omwagalwawo. Buli lunaku tubadde twepimpina busitayiro bwaffe busatu wayiseeko ewasinga ng'asomesa sitayiro z'okwezina n'ozikwata nawe oba tewazijje wange eyo si nsonga n'ozikwata n'ogamba ne bwe mba nakutteko bbiri nino zigezesa leero muba mwepimpina nga muli mu kabuzi erina variations ez'enjawulo nga muli mu kabuzi alina bye yamanyiira ebyo by'oyimirira eno n'osabula agenda okuwulira nga weesise ng'omukono oguyisa wansi wano mu mabbali ga hipsa oba wansi wano nga mu kabutobuto ng'oguteeka eri ku musino ng'olyoka omukuuta omusino ng'eno bw'omunyeenya alizo gamba liro kano wakajjeewa darling ako mbadde sinnakabasomesa naye darling kakola kalalula abakazi soka kabuze eyo omukazi oba omukoona ku kagundi ku kawumpo kammana kakati ate olisa n'okukoona ku kabujjambolo n'obeera nga byonna obikoonako omulundi gumu bw'okwata ku musino maama nnyabo omukazi oba omulaludde ako nno k'abasajja bw'oba omuzina teweerabira wobanga obadde katugambe muli mu kagundi kano muli mu commissioner yamanyira kana aka bulijjo mukwate okugula okumu ku flipping ekuzze ebbali yingirira mu mabbali tandika osekola ta bannange omukazi ajja kuwoomerwa ojja kumbuulira. Tugenda ku kirala abantu ba surprising mbadde bagamba surprising naawe omukyala by the way osobola okuba nga bulijjo gwe omusajja wo tomutuulangako kakati leero kyokikola otya genda nga weeyigiriza okutuula ku mukira omusajja abeera akukyusa ng'omugaalindamukko ng'omutuulako n'omuwuba luutu nnamba ng'abadde takirabangako ayayayaya oba omulese mu kashooko. Akakodyo akalala k'osobola okukozesa okubeera kafulu kwe kubeera nti tobeera nnyo serious mu nsonga z'okwepimpina bannange. Bino ebintu by'okwepimpina twetaaga kubeera nga tuli very serious. Just enjoy the moment. Tugamba nti kakati nagenze mulaga nti nze ndi kafulu singa yagambye tukola tutya tukola bwe tuti n'olyoka otandika okuba nga obwongo bwo bwonna obuteekako ekyo ekintu n'otandika okuba nga ofokasingako n'omwagalaawo n'abeera nga tabitegeera. So dear, just enjoy the moment. Osobola bikola bino byonna naye nga tomulaze obviously nti I'm focusing on something oba nina script gye ngoberera mu mutwe gwange. Ekyo tekijja kukufuula kafulu wa kuzina mmana. Ate era ekisobola okufuula akafulu w'okuzina emmana kwe kubeera nti okola ku maloboozi okusikina. Okusikina bakyala musikineeko bannayina bagamba oluyimba olutaliiko ngoma I mean engoma etaliiko oluyimba emenya okuzina ng'oli gizinirako nga tekuliiko akuyimbira. Muyimbeeko ate nammwe abasajja musobola okuyimba kamaloboozi ago siga abakyala bokka naawe ng'omusajja omusajja asikina anyuma nakuyita nti mami nakuyita n'omuwulita nakuyita kaŋŋambe sweet bannange
muyigeeko okusikinira ku bakazi bammwe tewetaaga musikinira siro out oba mufiirako naye awo ng'onaatera okumala kola ku ddoboozi tojja bwezi towuluguma bw'oluguminga mpologoma towuluguma kola ku ddoboozi aliwulire naye agamba erindako bannaye ndabika mpoomye nnyo kyova olaba musajja wange ali bw'atyo kumbe nedda. Ekirala muve mu kubeera nga okwepimpira mwezinira mu kifo kimu kyekyo nze nkyogera ate siri kuwa kyogera. Bw'oba oyagala kubeera kafulo olina okubeera creative. Ku ntebe okwo nga mutudde mulaba amawulire kiggweeraawo mu buliri mutwaleeyo tulo. Mugundi agenze mu toyimbo agenze kufuka munatera okwebaka agenda osooka omusabulireyokko obuliri mutwaleeyo tulo. Tobeeraawo nga munnange gwe olowooza byakubeeraawo kwebaka. Manya ekitanda tekijja kukola. Ekitanda ekyo mukyuseemukko mubeere nga musobola okukolako ku birala. Okitegeera? Ekirala oba akakodyo akalala kalinza okufuula kafuulu mu kuzina emmana oba mu bintu by'okwepimpina kwe kubeera nti at least olowooza ku ntikko y'omwagalwawo nga tonnaba kulowooza ku yo. Abantu abasinga tukkirize tugaane abasajja naddala mwerowoozaako mwekka gwe olusammula ebyo biba biwedde bisigadde nze mba mmanyi. Gwe ebyo biba biwedde oba tolina ky'obanja naye fuba nnyo olabe nti at least omwagalwawo ono bw'oba muli mu nsonga z'okwepimpina ofaayo nnyo okulaba nti omutuusa ku ntikko. Ne biba biganye but you trade. It's not like you just sat there n'ogamba y'amanyi. Fuba nnyo okulaba nti naye anyumirwa naawe onyumirwa ate omutuusa ate nga naawe otuuka oba olina obusobozi obumutuusa. Why not? Lwaki omulekerera gwe n'ofaako obwefuuka n'ogamba nti kasita ntuuse kati y'amanyi astrugglinga n'ebizibu bye. Nedda mukwano mubeere bulungi omukama abankuumira abanjagalire temujjanga okwo. Mwebale kusubscribinga kulikinga commentinga n'okwekuumira ku Ssenga Faith 256 ate na subscribing obeere ng'ofuuse kitundu kuffe. Baagala nnyo weraba.